nga akakiiko ak'ebyokulonda kayingidde olunaku olwokubiri nga kasunsulamu abo abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku ddaala erya munisipaali n'amadaala amalala agalinga eryo. Obunkenke bw'amaanyi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Lubaga, poliisi ekedde kwezo oba n'abeegwanyiza ebifo bwe bagaanye okuyingira we basunsulira. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Enzo okuwera ssaawa 12 ez'enkya ya leero nga bakansala abeegwanyiza ebifo ebitali bimu ku ggombolola y'e Lubaga babukeereza dda nkokola ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggombolola eno ey'e Lubaga okusunsulwamu ku lunaku olwokubiri, wabula abamu abaakedde ennyo bakkiriziddwa okuyingira, naye abatuuse ku ssaawa emu kitundu abo babagalidde ebweru ew'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ekireese bakansala bano okutandika okuva mu mbeera olwa poliisi okubagaana okuyingira ekifo kino. Bano batandise okuwanyisiganya ebisongovu n'abakuumaddembe ng'abamu bagamba nti balabye waliwo akakodyo ak'okusibira abamu ebweru baleme okusunsulwa, wabula ne poliisi egamba nti tegenda kuggula kitebe kino ky'akakiiko k'ebyokulonda wadde nga waliwo bakansala abali munda mu kitebe kino ng'abalala ate nga bali bweru, nti essaawa zimala kuwera 3 ne basooka babaggulira bayingire. Abamu kye bawakanya nti abali munda bandiba nga baagala bayisibwewo basunsulwe, abali ebweru bagobebwe. Erinnya nze omulongo wa Swasemanda Ibra nga nze flag bearer wa NUP mu bitundu by'e Kawala zone 2 Kawala Central ne Kasubi na Mungona. Twakidde wano ku komishoni y'e Lubaga kumpi ssaawa 12 n'emirimu gigenda kasoobo. Tumanyi lwaki enkola eri bweti. Ekyokubiri bannaffe bangi babasibidde ebweru ate ng'ennaku isi ze yatuwa ziweddeyo. Tulowooza nti wayinza okubaawo akakodyo oba oli awo okulemesa naddala na NUP okunominatinga Mbudde. Olunaku olw'eggulo bakansala abasukka mu 200 be basunsuddwa akakiiko ak'ebyokulonda mu ggombolola eno ey'e Lubaga. Kyokka n'olunaku olwaleero we bukeeredde oba we tujjidde mu mawulire gano ag'essaawa 3 ng'abasukka mu 200 baatuuse dda wano nabo baagala kusunsulwa, bano nga balwanira ebifo 42 ebyetaagibwa ku ggombolola y'e Lubaga mu kalulu akajja aka 2026. Ebibiina by'obufuzi biri mu kattu kennyini olw'abantu baabyo ababijeemedde ne bongera okwesimbawo ku bwannamunigina. Abakulu mu bibiina by'obufuzi bino bagamba nti kino kyolekedde okugabanyaamu obuwagizi obw'ebibiina ebyo sinakindi okufiirwa ebifo ebiyitirivu obungi. Nnaku ntono eziyise ekibiina ki National Unity Platform bwe kyagaba kaadi ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu, bangi ku abo abataafuna kaadi baasalawo beesimbewo ku bwannamunigina kumpi ku bifo byonna eby'omutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Ne NRM nayo bwe yateekateeka akamyufu kaayo, bangi ku abo abaawangulwa baasalawo beesimbewo ku bwannamunigina nekyongedde okuteeka ebibiina bino mu kattu. Bo bannakibiina kya Democratic Party abatakkaanya na bukulembeze bwa Norbert Mao, President General owa Democratic Party era Minister mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni, nga bano tebeegatta ku bibiina birala, abamu baasazeewo nabo beesimbewo ku bwannamunigina. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde agambye nti embeera ey'abannakibiina abeesimbyewo ku bwannamunigina banyize ng'ekibiina wabula bakola buli ekisoboka wansi w'enjuba okwongera okwogera n'abantu bano baveemu balekere abo abaawangula kaadi. Tugezaako okubannyonnyola nti mu buli ngeri yonna bwe babaawo okuvuganya muntu omu yaba alina okuyitawo, oba oli yayitawo atya oba atya, the fact nti yakutte flag. Tukubiriza abantu baffe naddala ab'NRM omulundi guno tetwandyagadde otuluzinge bululu oba tufiirwe obululu ng'ate tubufiiriddwa lwakuba ffe ffennyini tetusobodde kweyagaliza kuwangula, kubanga buli lwe tubeera selfish ne tuwoza nti nze nteekwa naye ng'ate tewasobola kufuna mukisa gwa kukwata flag, then kiba kitegeeza nti ekibiina tokyagaliza. Sekamwa w'ekibiina ki National Unity Platform Besekezi Joel Osenyonyi agambye nti omuwendo gw'abeesimbyewo ku bwannamunigina gubeeraliikiriza ng'ekibiina wabula nga tebalina kyakubakolera kubanga bangi boogedde nabo ne bagaana okuwuliriza. Ekyo olina kyoyinza kubakolera kubanga kaadi oba oyineemu ng'ekibiina. Yes, tuli basanyufu nti abamu bakkiriza ne bagamba okay, siri musanyufu nabadde nkyayagala okuweereza mu kansu gye mbadde, naye ebifo byakendeezebwa ekibiina si kyekyakikola ekyo, nja kuwagira oyo afunye flag. Naye abamu ne baga nti kangezeeko nzireyo mu kansu naga nja kujja ku bwannamunigina oba nayingira ekibiina ekimu ku bino ebipya ebiriwo. Ddembe lyabwe tetulina kye tuyinza kikolera ng'ekibiina, kaadi tetuyinza giyuzaayuzaamu.
ye munna NRM Rosemary Nansubuga Sseninda agambye nti okumu ku kusoomozebwa kwe basanze mu kwogerezeganya ne bannakibiina abatawangula kaadi abagala okwesimbawo ku bwannamunigina be bantu bano ate okusaba ekibiina kibalirire ensimbi ze basaasaanya mu kamyufu k'ekibiina ng'ate ensimbi zino ekibiina tekizirina. Era bangi oli abeera agamba nti bannange nsaba mu nkompasetinge naye banakompasetinga bameka ojja kusanga ng'ekifo ekimu kiriko abantu abaavuganya nga balinga 10 naye ng'eyawangulako yali omu. Kati ebifo byonna byonna bw'obimultiplying ebya Uganda yonna okuzira ddala ku bwa MOP obwa district n'ebyobuno bwero sitiri kaakati byonna byonna bwe banaagenda bakompasetinga zinaaba ssente mmeka ezo mukwano. Ekituufu kiri nti bwe tugenda mu muzannyo gwonna kuba n'ebyobufuzi gulinga muzannyo tuteekwa okukimanya nti wabeerawo asinga wabeerawo awangula ne bwe mubeera bataano mwonna mugenda okuyimirira nga buli omu amanye nti mulungi naye mu buli ngeri wabeerawo omu awangula. Sirajje Nsanja omutunuulizi w'ebyobufuzi era omusomesa w'ebyobufuzi ku ssettendekero wa Kampala University agambye nti bangi ku beesimba mu bibiina ebyo babikozesanga makuba okubatuusa gye balaga. Sirajje Nsanja agambye nti n'ensimbi ezayingira mu byobufuzi zittattanye nnyo ebyobufuzi bya kuno abantu eb'ebyobufuzi babitwalanga emirimu so si buweereza. Abantu abali mu bibiina by'obufuzi bino ababiyingira tebabiyingira nga babikkiririzaamu baazirabanga emmotoka esobola okubatuusa tali k'ebyobufuzi. Kati buli mmotoka gye baazuulanga nga yina defect oba ekibiina ky'obufuzi kye baazuulanga nga tekisobodde okubatambuza bulungi ng'ekyo bakiteeraawo awo kubanga tebaalina ideology nti gye balwanirira nti tunaafuniramu ideology tebaayina conviction nti oba ekibiina ky'obufuzi kino kirina strategy ey'okukulaakulanya eggwanga nti bwe tukivaamu ate tuba tuvudde ku strategy ey'okukulaakulanya eggwanga. Era tebyayina ebibiina bino nzimba gye byali bibazimbyemu kati ne babeera nti baabirabanga ekirabu z'omupiira nga tebabikkiririzaamu. Embeera eyolekedde okusajjuka ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti abasuubirwa okutandika okwewandiisa omwezi ogujja ogw'ekkumi nga mu kisanja kino ekitambula ekigenda okuggwako ekya 2021-2026 Paalamenti erimu abeetengereze oba abeesimbawo ku bwannamunigina abasukka mu 7. Ebyo nga bikyali awo ng'akakiiko k'ebyokulonda kayingidde olunaku olwokubiri nga kasunsula abeegwanyiza ebifo ku nkiiko ez'ebibuga Emityana we bwazibidde eggulo nga mpaawo muntu yadde omu bw'ati eyasunsuddwa ku kifo ky'obwammeeya wa munisipali y'Emityana. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. We bwazibidde olunaku lw'eggulo nga mpaawo muntu n'omu yasunsuddwa okuvuganya ku kifo kya mmeeya w'ekibuga eky'Emityana nga ku bantu ababiri ababadde balina okukolwako olunaku lw'eggulo okuli mmeeya w'ekibuga aliko Katifu Hussein Mukambwe Lukonge kossa ne Sempala Sulaiman eyakazibwako ow'eggaali ku babiri tewali yamaliriza misoso gyonna. Twakitegeddeko nti bano ezimu ku nsonga ez'abalemesezza okusunsula olunaku lw'eggulo kwe kuba nti emikono 300 egisabwa mmeeya w'ekibuga mingi ku gye bazze nagyo sisitimu y'akakiiko k'ebyokulonda yagiwandudde nga kale balina okuddayo okusooka okunoonya emikono emirala egituukiridde olwo balyoke basunsulwe. Enkyaliro tukedde ku mbuga y'essaza Matutuma akakiiko k'ebyokulonda we kakolera emirimu ekifaananyi kye tusanze kye ky'abavubuka abayitirivu abasazeewo okwenyigira mu byobufuzi by'omulundi guno. Mu kwogerako ne radio ya Kabaka CBS omukiise w'abavubuka b'essaza Busujju mu lukiiko lw'abavubuka tabamiruko lwa Buganda yonna Jacqueline Nalwanga Magobwe atubuulidde lwaki nga omuvubuka omuwala yasazeewo obutasigalira ku mulundi guno. Nzize nga kansala omukyala agenda okiikira South Ward azijjidde mu kibiina ekya People's Front for Freedom akabonero kange essimu. Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwenyigira mu byobufuzi. Ye Munankoba Zambogo Post Wadda ono nga yeegwanyiza kya kansala wa Katakala Ward agamba nti ebitatambula bulungi mu buweereza obuliwo olwaleero bye bimu ku bimuwaliriza okusitukiramu naye avuganye. Ate baba ebyokulonda Makindye batubidde n'omuwendo omunene ogw'abannabyabufuzi abagenze mu bungi okusunsulwa. Omusasi waffe Musisi John y'abirina. Ezra Ongali yanga yatwala ebyokulonda mu ggombolola y'e Makindye agamba omulundi guno mu kuvuganya wamu n'okusunsula kino ekyabatuuseeko badde tebakirabangako ebbanga lyamaze mu byobufuzi by'e Makindye ne Kampala yonna okutwaliza awamu.
bano baweereddwa ennaku 3 okusunsula begwanyiza ekifo ky'obwa meeya obw'eggombolola eno emakindi awamu ne bakansala ne special interest group naye agamba olunaku lwe bagguddewo olwajjo bafunye abantu abasoba mu 300 nga bonna bayaayaana okusunsulwa nga balinga abagamba lwe lunaku lwokka olwaweereddwa. Ono agamba ku bantu abasukka mu 300 abazze abantu 170 bokka be basobodde okusunsula abalala ne babalemerera bangi bazze empapula tezijjudde emikono gye baleeteze nga tegikwatagana n'ebirala ebiringa ebyo wabula naawe essuubi nti bano abasuze bagenda okutandikirwako era abatwala ebyokulonda wano mu Makindi basuze tebeebase emikono basuze bagyekebejja nadde bakoze ensobi babalagidde baleete empapula endala nga bano mu bbanga ttono bagenda kuba bamaliriziddwa basoba mu 200 abasuze olwo nennamungi w'omuntu oba yabannabyafuzi abakedde okuyiwawo leero nabo bakolebweko. Okuddako kwabadde nti abantu bagenze okujuza empapula nga bamu tebalina requirements obukwakkulizo nga tebabutuukiriza era abamu ne tubazangayo bagende bakole ki bafune obukwakkulizo batuleetere empapula zaabwe then abamu empapula bazifiiringa bazijuzaamu naye nga tezijudde teziri complete nga omuntu gwewandimaliddeko dakiika 3 oba 2 osanga omaddeko dakiika 10. Ono ategeezezza ekifo ky'obwa meeya nakyo kiyayaaniddwa nnyo abantu 3 olunaku olwajjo be bajjeeyo be basunsuddwa era nga luba lwanga kyaza badde sipiika y'eggombolola y'e Makindi nga y'omu ku bazze ku bwannamunigina y'omu ku bazze nga nnamunigina ono ategeeza ensonga eziremeseza bannaabwe bangi okusunsulwa yennira eyakola ebintu ebitatuukiridde kubanga abantu bangi bwe baali bakola eno enkyukakyuka mu ndagamuntu zaabwe baalaga nti bakyusizza mu bitundu mwe baali ne badda mu bitundu ebirala ne transfer zino tezaakolebwa era bangi endagamuntu zino bwe zaaleeteddwa olwo akakiiko k'ebyokulonda kaazigobye. Ziri wansi nga system oba kyetuyita network ng'evaako. So ngamba Electoral Commission bafunewo viable method endala nga system weba evuddeko basobola okukola verification nga bakozesa method oba like the manual system n'ekiraba bafune bongeze ku bantu abakola verification olw'ensonga tulina ennaku 3 wesanga abantu betulina be bangi.